Amazima amatuufu gavuddeyo. Evelyn Namulondo ne Rema Namakula bayawukana ensonga. Evelyn Namulondo kusisinkana Eddie Kenzo nja kubanga mbawa akatambi mu maaso awo ate ye munnange Big Eye yavuddeyo n'abanga alumba Eddie Kenzo ne Fiona Nyamutoolo. Nsonga ki? Byonna byonna nja kubanga mbikuwa ate munnange Jacobo Kasuku yavuddeyo n'abanga atubuulira taata w'omwana wa Shiba. Byonna byonna gye biri nnyo mu bujjuvu ate munnange abakuleetedde ebyatandika olugendo nga lwatandika Zari the Boss Lady ne Shakibu okubanga batandika okubanga bafuna obutakanya binakomenkereza bitya magezi ki abantu ge babudde Shakibu byonna mbikuwa era nja kubanga mbikuwa mu bujjuvu weeyongera okubanga weekumidde ku NCK TV era bw'obanga tona subscribinga kekadde obeerenga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga leka comment yo ebisigadde byonna byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako. Yes, katutandikire ddala n'ensonga za Evelyn Namulondo ne Rema Namakula. Bano babadde long time friends nkiddamu. Abantu bano babadde nga ba mikwano ebbanga ddene era abantu abasinga obungi ku social media batuuka okugamba mbu Evelyn Namulondo mbu house girl wa Rema mbu yalabirira abaana buli gye bagenda abeera ku lusegere ne batuuka kumuyita mbu handbag ya Rema Namakula. Naye munnange juzi gye buvuddeko wano eno eŋŋambo zatandika okubanga zisaculatinga era ne tumulabako mu mawulire nga bamusoyasoya kajojoji w'ebibuuzo kansooke nkulageko. Iva kigambibwa mbu mwayawukana ne Rema temukyakwatagana ne Rema mbu yakulese ne London. Tangaza ku mpewo abantu bagambe yamulese ekituufu mukyali mwenna ne Rema bwatyo. ne Ivo unyumye awo nno bannamawulire nga bamubuuza ku show neno juzi naye olaba ansa ze tezaali direct nga bamubuuza yakola bw'ati teyabaddamu nga bamugamba munnange tangaze ensi etegeere ekigenda mu maaso kituufu mwayawukanye munnange tubadde tuli awo nga bakatutema nti byo bituufu mbe ensonga yava ku Evelyn Namulondo okugenda n'asisinkanaani Eddie Kenzo ex wa Rema era jjukira gundi Evelyn yagenda n'asisinkana Eddie Kenzo yali alina ng'omuntu kubanga bulijjo atugamba nti oyo papa wange bavudde wala munnange ensonga yali emutuuteyo yagira nnambulukufu naye ngambye mu Rema yakitwala bubi n'agamba nti atandika ate ye okubanga atandise okubanga akolagana ne ex we kitegedde kankuwa ka video kakano oba akatambi nga Evelyn ali ne Eddie Kenzo. That's cool. It's been low, Papa. How are you? Very good. You okay? You YouTube channel and you kujansa interview. Thank you so much. Kama
mu bwewombeefu obungi kaasaba interview era nga olidaga emugambye nyinayo channel yange nja kuba nzija mpayo ku interview mbu bye byavaako obuzibu era mbe essaawa eno balabagana nga 69 owange katusuubire nti bituufu oba Rema ajja kuvaayo naye abe ng'akiralifayinga ku nsonga eno kubanga ye Evelyn yagaanira eddala okuba ng'abyogerako nga ye balama nebigwerawo naye mbu kyekiri ku ground essaawa ya kakati kyeva olaba Rema bali eri babadde nebba nga bali babiri Evelyn ennaku zino omulaba atambula yekka ate nga luli batambulanga wamu nga buli gye balaga byebyo webityo munange nga tuvuddeko eyo ate ye omukulu Big Eye yavuddeyo ate naaba ng'alumba Eddie Kenzo. Simanyi Eddie Kenzo kyakola Big Eye. Buli muyimbi wano mu ggwanga Uganda ndowooza ayagala okubanga oba afuna obuwagizi alina okuwalampa Eddie Kenzo awo simanyi naye yavuddeyo n'agamba nti mbu Eddie Kenzo okukyusa ddiini oluvannyuma lw'okulaba Eddie Kenzo nga bali eri enebbi ku Thanksgiving y'omukyala we ne function yaliyo nga President Museveni akugulawo gundi ze minerals eyo enebbi Honorable Fiona Nyamutolo ne Eddie Kenzo. Jjukira Eddie Kenzo yali presentinga nga bawa Fiona Nyamutolo kati father yamala n'abayita wali okubawa emikisa Eddie Kenzo n'afukamira ne Fiona Nyamutolo mwina nga mwabiraba kati ebyo Big Eye byavuddeyo n'agamba nti ekyo kiraga obutali buvunaanyizibwa era nti omusajja okyusa otya ddiini yo ate ogende ku ddiini y'omukyala naye mujjukire nti Eddie Kenzo bamubuuzizza severale nga bamubuuza ku nsonga eyo ng'abagamba nti bannange nze sikyusangako ddiini era sigipulanningangako nti era n'ebyo mwogera mbu simanyi waaba omukyala baŋŋamba nsooke nkyuse eddiini nti bannange bya bulimba tebakyogerangako nti kujjaako bino bintu oba oliawo ab'emediya be babispreadinga oba lugambo lw'abantu nti bannange tekibangawokko nti tekiriiyo naye nze nzize ndaba abakulembeze ab'enjawulo naddala abakatuliki n'aba Church of Uganda nga bagenda mu muzikiti naye nga sirabangako nga bakondeeminga nti lwaki bayingidde mu muzikiti gwaffe naye kyewuunyisa nti ate bo abaisiraamu bwe babaako ne activities ze benyigiramu ez'abakatuliki oba za Church of Uganda owulira ate abasiraamu nga bakomplaininga agenda ati eyo ate teyandibadde ate kwegamba ne bikusobera okutegeera n'otamanya ki ekigenda mu maaso naye Eddie Kenzo agamba nti mu butuufu takirowoozangako era takipulanningako okuba nga ate akyusa ddiini nabalaga akatambi ako nga bamubuuza sirina kubanga ate nkaddamu so ndowooza oba ajja kuvaayo addemu omukulu Big Eye awo simanyi naye nga ye bw'atyo yavuddeyo kubanga ayogera nga tuba tukyali awo tukyali ku nsonga za Eddie Kenzo era zennyini omwana mulenzi Khalifa Aganaga kata effuba biba bugomye ne Jacob Omutuuze nga Jacob Omutuuze yabadde ayogera nga kwegamba alaga nti Eddie Kenzo nti oba ye omuntu asingayo okubeera omubi gundi n'amugamba nti munnange woba olina empalanazo ku Eddie Kenzo ng'omuntu Khalifa Aganaga nti vaayo kyogere biba bya bufuzi nti nabyo bivaayo kyogere nti tewali kintu Eddie Kenzo kye yali akoze nti omwami oyo n'amwogerako ekirungi nti buli Eddie Kenzo kyakola ye alabanga ekikyamu buli kye yali akozeeko nti niwe kiba ekirungi avaayo n'aba ng'amwogerera amafuukuule yagambye nti olunaku olwaleero kankolekitinge si bwe bityo we biri nti omuntu osiimangako omuntu waba akoze ekirungi nti omuntu waba akoze ekirungi siimako nti naye gwe buli kaseera oba oyogerera Eddie Kenzo ebikyamu ne waba akoze ekirungi nti tokirabawo munnange beekisinzinzeemu awo ebigambo ne ŋŋamba nti awo we tutuuse okukakkana nga munnange babawoyawoyeza naye era tekyamuganye Khalifa Aganaga okubaako ng'alambulula ensonga zino ng'agamba nti kiyitiridde
omuntu oba olina nti obukyayi ku muntu toyingizaamu ebirala nti gwe ng'olina obukyayi bwo ng'omuntu ate tolippira ebirala n'ogattawo kino ogattewo kiri nti ate osiga obukyayi obubatali. Nga tuvuddeko eyo oba tuddeko ku nsonga za Zari the Boss Lady, munnange tubadde tuli awo kawodiyo nga kalikinga nga omukulu Shakib yali asaba the Boss Lady amukkirize agendeko e South Africa amaleyoko omwezi, wabula ebintu tebyatambula bulungi biibino. I was planning to move from Uganda, come to South Africa. I'll be so tired. I can't stand you for a month. Why? Nah, it's just too much. I am busy. Like, I'm busy. I'm doing a lot of adverts. I'm traveling. There's kids. There's running a business. Kakati akakawodiyo kalese abantu nga beebuuza bano bafumba bwa kontrakiti oba nti wabanga Shakib simanyi oba ennaku zino oba kadda naye nga bomanyi intaneti tetumanyi oba kafuba otuseewa tubadde tuli awepo nga kagwawo. So abantu beebuuza ddala buno bufumbo oba bwa contract nti ono alina okusooka asabe agenda okulaba omukyala we. Anyway, naye olinga we yagambye nti amwagala amutwale but all bills on you, meaning natuuka n'okugamba nti ono talina kyaputinga on table, meaning buli kimu bakimukolera bukolezi. So naye kirese abantu nga bawanda muliro era abamu ne batuuka okumuwabula nti ye abange teyalabanga abasajja basobola kumuprovidinga buli kimu nti yaleka Diamond Platinum alina essente yali asobola kumumaintaininga vokagere paka ku mutwe era nti n'amuleka nakkiriza Shakiba amuwase nti alina kubeera submissive biibino. Okay, we understand the fact that you want someone who brings something to the table. My question is one. Why didn't you insist and persist in your marriage? Diamond Platinums we yakuwasiza n'abasajja abalala abagagga abazze bakuwasa. Why did you leave your marriage ng'ate Diamond yali akulabirira? I think Diamond could bring something to the table. N'abasajja abalala bozobeera nabo in different sectors and different countries. Lwaki tolemera mu bufumbo bwo bulimu abasajja who can bring something to the table? Why are you persisting and manipulating the boy every time nemufunamu obutakanya notandika omubuuza what do you bring to the table? If you wanted a man who could bring something to the table, lwaki toddayo wa Diamond Platinums? Stop manipulating the boy every time bringing that punchline of what you bring to the table. It is no longer working. If you want a man who brings something to the table, then go back to Diamond Platinums. Naturally, if Diamond Platinums came to Uganda to surprise your daughter and Shakib was not aware, he took responsibility as a man and called you. He did not come to social media. You being a respected woman in the society as a senior citizen, what you did was bringing the matter on social media. You think oswaza mwami wo? Girl, weswaza. Yes, indeed. As a woman, bagamba nti waliwo matters ezitalina kufuluma enju. Okitegeera. So nti ye nga mukyala omwami yakozesezza empisa n'aba ng'amugamba mu buntu oba ku ssimu naye ate n'avaayo ku social media lwakubanga ye alaba alina buli kimu aswaze Shakibu, but in the end mbani yaswadde. Munnange bangi nnyo beeyongedde okubanga bamuwabula ono amugamba ki? Naye nga Zari kati eriye wa Diamond Platinum gye wazaala omanyi naawe Zari ozadde nnyo tubuzaabuza. You a symbol of the East African community. Zari ozadde Tanzania, ozadde Nigeria, ozadde South Africa. Maama kiki kyogoba mu Africa? Zari gwe wasoma Pan-Africanism weka. N'omusajja e Uganda, olina omusajja e Tanzania, olina omusajja e Kenya. Zari kiki maama? Esawo oli kabonero ka East Africa. Gwe maama Africa. Zari no weetaaga okuweerya maama Africa. Gwe abazungu bakubutula. Alina ekintu Zari kyobala kye sitamanyi. Oba oyagala bwa African Union President.
Zali oyagala kubeera president wa African Union gokubulokinga ndekewa nnyoko okitegeera ekintu ekyo. So Zali we are behind you. Nze woba oyagala nkuvumire embwezo nze kuvumire nsasula Zali toddamu kweriga n'abakoddomi bo. byebyo ate munange ye anti Kaduka avuddeyo n'obubaka n'agamba nti buno bugenda wa Shakibu. Naye omuntu waba ayogera abantu abasinga mubirabanga byakusaaga. Nzijukira 2023 nakola video ne mbagamba nti teriyo muvubuka muto asobola kwagala mukazi mukulu munako. Abavubuka bajjambula mbu abakyala abo abakulu abasinga emyaka nga nabo balina intentions zaabwe. Songa ate n'abo abakazi abakulu olumu banoonya bebeetaasizaako ng'anoonya muntu wa kufuga kubanga tebabuliddwa abasajja bajja mu kilasi zaabwe. Teri mukazi alina ssente nga bula omusajja alina ssente abeera naye. Wabula bo ng'abantu baagala beere ba boss mu maaso g'abasajja. So bajjentomaani abaddala tebasobola kubeera n'abakazi bwe batyo. Kati akunoonyayo ng'oli muvubuka n'amanya nti wayagalira okuteeka mu kamera akuteekamu akukola byonna. Teri gentleman bw'osobola kufuuza buli ddakiika mu kamera nti omukwata bifaananyi zimanya omuyimiriza wano ate mugenze mu kiyungu omuteeka. Tebaliyawo ba gentleman, they are always these small boys bebakola ebyo. Nabagamba nti akaseera kajja kutuuka Zali ajja kwogera amazima. Ate neebaze yamukomeza ku live kubanga singa teyamukomeza adajja mugamba ne ssente z'emikolo nze yazikuwa. Gubulira amazima kubanga byonna bye yayogedde. Where is the lie? Niwankubadde amazima galuma. Emmotoka yabagambye zize n'abagamba ennyumba yiye n'abagamba yeyegulira amafuta ng'abulako kimu kubagamba ati n'emikolo nze nagiteekateeka. Kyekyabadde kisigadde. Kakati njagala okutegeeza abantu mwenna abali abavubuka abato bw'osalangawo okwagala mukazi mukulu baako ky'omuggyako. Mulinde n'omukwano gwonnaawo nga tegunnasasika kubanga gw'omukwano gumalira naawe n'akwetamwa. Abo abakazi tebaagala kufugibwa. They are independent, however they are married to you. Olina okubanga obaza nnyo n'okola ebintu byo naawe n'owasanga tamanyi. Mubeerewo n'omuntu wo nga tamanyi. Good enough abamukumu abasinga muli basiraamu. Naye abo abakazi bakimanyi nti balina abasajja be balina okubeera nabo bajjentomaani abasajja abatuufu. Naye bamanya abasajja abatuufu abaddala tebafugika. Kati ne banoonyawo buno bu small boys ne bateekaawo. Si kulimba. Ne bw'onookola otya you are degraded to the maximum. Ekino tosobola kukizzaayo, tosobola kukyogerera, tosobola kukikubira kerere. Ge mazima ebintu bibye woli wuwe byonna kuteeka mu buteesi ki majja si mu mutima mubi newankubadde yakyogedde nga kikaabya amaziga. But mwenna abavubuka abato abeeteeka ku bakazi abakulu banoonya basajja bakufuga. Abakazi abo balinamu ku ssente, rich women banoonya basajja bakufuga. So bw'oba oli musajja nkakasi oli musajja gumidde osobola okumwagalako nga bw'omubalako ssente nawe n'okola ebyo n'omuta. Neera nkiddamu n'ekigamba abakazi abakulu teri muvubuka mutajja kubeera naawe ebbanga lyonna era ateeka okuddamu n'anoonyayo omuntu w'emyaka gye. Lazima Zali okutuuka okwogera ebigambo byayogedde n'agamba nti waliwo ebintu byensirikira. Kitegeeza waliyo omuntu omutwali weera. Yes, munange nga tuvuddeko eyo tuddeko omwana muwala Shiba kalungi. Amawulire gayitingana omuntu yasooka oddutuwa ye Kasuku oba omuyite Isaac Katende yedde Ssemu Kasuku eyavuddeyo n'alangirira nti mu butuufu taata w'omwana wa Shiba amutegedde. Yagambye nti bannange nabagamba wano ne munjogerera omugambo nti ne mbagamba nti Shiba ali lubuto lwa myezi 4 nti omugambo ne gupolooka. Nti ne munjogerera nti naye temwaprovinze. Juzi Shiba yali ayambadde ekipale kya black n'ekibulawuzi ekinene kya white nga kijirayo ddala olubuto. Kasuku n'agamba nti saabagamba. Era Ssemu Kasuku yavuddeyo n'atukakasa nga taata w'omwana amutegedde. Era n'agamba nti saagala kubanga ate nsala omugambo mangu gano nti naye gye bujja mu maaso awo nja kubanga nkola ki mbabuulira taata w'omwana nti ye namutegedde era omuvuka amanyi gy'akolera nti biki ne ngamba ennaku zino Kasuku yayiga okukuumamu ku ebyama. Yatugamba ekya Farida
abantu ne bawakana. Farida n'atuuka okuzaala n'abagamba saabagamba, n'atubuulira ekya Shiba abantu ne bagamba olubuto oluvudde, yagambye temwalulabye nti taata w'omwana namutegedde, era naye nja kuba nga mubabuulira mu maaso awo. Oli ku NCK TV, kugamba nti oba nga tona subscribinga kekadde obeere nga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okuba nga leka komenti ebisigadde butereevu. Nja kuba nga nkomawo nabyo temuvaawo.